positive musa kunzira twaturuka wo tutya Evans wakoze kyaki wakaabidde kiddala on a serious note nali Evans ono nga ali ku Victor Kamenya amwogera nga bwakola obubadde Evans obadde okaabira kiddala kwogerako kale oba oyagala kwogerako kale katugende n'ekyo naye ndowooza bannanga idea y'okukaaba eno si nnungi bwe tugenda mu nsibuko zaffe ne mu buwangwa amaziga gakungula banemulekerawo okutandika okutukabira kabiri Evans babadde okaabira kiddala Evans ne mala nkuleeta ne nkutwala ku State Square nga waliwo abantu abuli omu alina omuggo ne tukunnyonnyodde tukubuuza otubunyonyole lwaki babadde okaaba ddala otuwa ensonga lwaki babadde okaaba nedda badde ensaala tuleme kutuuka waawo ensaala temutandika tukkakanya bwetu tujja kuba tuli abo ate ekirala omusajja tanyuma kulaba nga akaaba nze kambabule omusajja awulikika bubi nga akaaba omusajja afaanana bubi nga akaaba omusajja talina kalungi konna bannanga omukazi bw'akaaba alabika bulungi nze kambabuleko kimu bw'akaaba oyinza okulowooza ayimba omukazi nga yakaaba oyinza olowooza luyimba lwamukwano Evans noogezi n'okaaba gwe guno omusana ogutwokya zezino eseziganyo tteera Evans maziga gamme mutuleetedde ebizibu Evans wadde okaabira ki nkivumiira ne sekuvumiira na Evans n'abalinganga Evans abalowooza nti mugenda tukaabirira temukigeza temukiddamu temugezaako nakukikola tekiriiyo kiyinza okukukaabya ku nsi kyotalabangako drop ddala drop esobola okaabyo nedda bannaayo nedda nganye nze nganye Evans ku lw'omukaaga abantu ogenda bafuna naye ekyokukaaba nganye era ngaanidde ddala kuma yaleese gundi ddala nganye Evans nganye uma yaleeseewo promotion eba promotion